Hey people outside there, my name is Jamix. I'm here to call upon you guys to come and attend Levixone's concert on 26th November at Kolo Airstrip in Embera, the Genesis concert. I happened to meet Levixone in 2019 at a certain birthday of a friend. There were a lot of people with disability and many were asking him for money. As you know, being a slave, many will ask you for money, but as me, I never asked for money. I asked him for a laptop because that's all I wanted. Levixone didn't give me a laptop, but he introduced me to a youth digital skill program known as Elevate program. Here I happened to learn skills of designing website development, and after studying like for 1 year, I happened to graduate. I graduated, and now here I am. I can do a website. So if it wasn't for Levixone, guys, I wouldn't have been where I am today. I wouldn't have the skills I have now. But I have all these skills because of Levixone's good heart and the mercy he have upon people with disability. Please buy ticket. This man will not be misused in some other stuff, but this man is going to be used to support people like me, people with disability, with different kind of disability. The good news is, for every person with disability, you've been given free ticket to come and attend this show. Let's come and attend this show. There's a lot of fans, a lot of enjoyment. Enjoy your blessings. Mbera the Genesis concert egenda kubeera ekolonga nakuzo mwezi 26. Anga tunaba kutuka ku concert eyo, Levixone aina projects nyingi zakoze era nga n'omulamwa ogwa concert ye kwe kuba nti asobola okubanga akomya waba bayimbi abasookerawo kuyimba ennyimba ate ne babula n'ekirala sente ezinavaamu sobola okubanga ziyambako ku projects ezimu okugeza nga abakyala bayambako e Kosovo n'abantu abamu abaliko obulemu n'okuzimbira abamu ku bayimbi amayumba ne projects muziraba naye n'ekikulu nnyo kwe kuba nti abantu abo abamu nga bwe mwalaba videos yakoleza abakyala twalwe video endala ya Jamix gwengenda okubanga mbatuusako olunaku olwaleero twagala kumanya ezo zonna projects kituufu zibeerayo. So olunaku olwaleero ndi n'omulodi Jamix. Omulodi Jamix yakoze video olunaku olwaleero, video ya trendinze up to now by checking social media handles eza Levixone. Olabako ka video akalimu omwami oyo gwolaba aliko obulemu naye nga analetinga story y'engeri gye yayambiddwa mu Levixone n'okubanga wano watuuse era gwe nyina wano olunaku olwaleero. Nsaba mukama wange sooka otunula eri abantu babuuzeeko abatulaba ku Soul TV. Mwenabana bali ku Soul TV kana kade wanange mbebaza era nkwebaza Mr. Godfrey. Nze amanya nga bampita Jamix nga mwenna ndoza abasinga mundaba ku TikTok neita Jamix City. Instagram page yange neita Julius Jamix Makambo, YouTube channel Jamix City, ogenda ko Twitter still nkosa Jamix City. So on every social platform I'm there. Just come and subscribe to my page on YouTube and follow. Jamix ngoli serebu wa amanyi. Nze gola nze siri ku Twitter. Siri ku Instagram. Ndi only ku Facebook ne ku YouTube. Na yese bo platform zone ne ku TikTok kweri. Ochikola otya? No, like actually the siri ku every social platform lwa malala. Nkola kino mostly to motivate other people who are just like me. Abalinga nganze, ababenyoma abaloza tebasobola, atenga in actual sense basobola. Kitegera. Ensonga lwakingezako ku like ku engaging in every social platforms olaba. Yeah. Okay. Tutandikirawo ka video akafulumye. Yeah. Okamanyiko Levixone yataddeyo ka video nga kamanyi. Yes. Okamanyiko ani yabadde ko yegweyo gwo mutuufu. Yenze mwennyini omutuufu. Yeah. Tutandikirawo kati soko tuwe emboozi. Levixone yakusangawa paka okutuuka wano we tukusanze era we tukusanze wennyini we wali offices za Levixone. Yes. Tutandikirawo. Yeah. Kati actually lwali lunaku lumu nali naye mukwano gwange ngasomera Makerere
kati nga muwala kwano nga bamuta muwala nga asomera Makerere kati nga inayo birthday kitegera kati mweyo birthday yampita nenga simanyi to bane Levixone agenda kubaayo oba kitegera kati wenatuka ku birthday wakati wa omukolo nga gugenda nga mukolo gugenda mu maaso ngenda kulaba nga olwaba pya bayingira ng'omwala mbuzo oyo mumanyi by then nga nze Levixone simulabangako okitegeera nambuza ogwokubiri nangamba oyo mumanyi nengamba nedda simumanyi nangamba Jamix okakasa tomumanyi nengamba simumanyi saga kulimba nangamba tomanyi kayimba kali kutrendinga guno omwaka katande replay nengamba mukama wange nkamanyi tiyo yakayimba nengamba sikikkiriza asuka kunsapolingamu okukakasa kati Levixone yasituka nampa okakapera kitegeera nenkonfaminga nengamba tiye kati uyalinga amaliriza nagamba saba kubasabirako mwena cause awe twaliko eyo birthday sinze zekaze aliwo nga aliko obulemu okitegeera naye agenda nga tusaba buli omu ayagala amusabire kyasinga okwagala kati nga nze kinali nsinga okwagala by then yali laptop okitegeera Levixone atusabira naye oyamala okusaba nangamba kati gwe sigenda kuwa laptop wabula ngenda kuintroducinga to one of the schools ezigiriza skills ezo zoyagala na by then telwayitawo na banga dene na introducinga to Elevate eri waneno wenyini wanwetuli nensoma kumala mwaka nga gumu I graduated kitegera era mpaka nekakatira nkyali nabo kyesobola kugamba kati wasoma ki wakuguka mu ki skills kizolina kubanga by then njala kusoma website designing era jinasoma era jisazno byenkola o designing a website era ngezesaako ompekemu bashitonko era yo website Jamix percent sente meka actually ntandikira mukakadinga kamu 8 oku designing a website yes sinza ni business jogenda ku designing a website yo yes kati nzenge yange just social media ku blogging kutika kama ulire gange ng'omuntu si company social media platform ebanene by the way ebanene nyo kibula wachiko obogenda kumpayonga kamu kitundu Jamix story mwangu abantu abasinga baliko obulemu waliwo abantu abalema abatalinga gwe nga mulema naye nga yasobola okutambula nga ayimiriddeko naye kati omuntu nga gwe tewenyuma balibo benyuma nnyo omuntu atulaba tasobola kikiriza nti now you can earn all that money n'okusinga ffe abantu abalamu abalina emikono omuntu atulaba nga mulema nga yenyoma n'oli nga mulamu ate nga anyoma abalema kikyo oyinza omugamba actually kintu ekyo nkirabye ebbanga ddene nga naddala abantu abalamu nga bamwe nga munyomanya abantu abaliko obulemu naye nga kyenandibagambye ekyo kyemukola si kirungi kubanga abantu abo bemulaba nga batalina kye basobola those people got skills namwe nga mu abantu abataliko obulemu bonna bemuyinza kuba nga temuyina ate nekirala message yange nsinga nnyo okwagala egende yaba abantu abo abaliko obulemu nga benyoma kubanga nze ngambira ddala nabo kye bakola si kirungi kubanga kyolina osooka ddala kwekiririzaamu omanyi once you believe in yourself you will embrace the fact that that's what you are and it will never change kitegeera it can change that's if at all nga mukama mwenyini yasazeewo kisobole kikyukewo naye nga gwe omuntu tosobola kikyusa kati neweegalira mu kisenge n'ogamba sigenda kweteeka mu bantu okitegeera tekisobola kuvaawo kati olina osooka weekiririzeemu Jamix aninga sente nga meka bw'oba okoze obulungi omwezi sikibuuziza nti njagala kumanya how much naye njagala ku omuntu atulaba nga ayina emikono ayina amagulu abiri mulamu asobola okutegeera n'omuntu aliko obulemu naye atulabe asobola okutegeera nti you can still make it so long as okyali mulamu
Actually for now sigenda kugamba ati I earn a lot of money si nyingi nnyo kubanga era still bakyanjigiriza n'ebirala byentamanyi okutuuka okwaninga sente zenganzi zenjagala. Kyeŋŋamba bw'oba osazeewo okukolanga emirimu gizze osobola okugamba nti nze nga nfunye emirimu so n'okufuna $5 million oba omwezi oba something like that kyengezaako kutegeeza like nga nkoze nnyo sobola weezayo obubiri omwezi nga mukama ampadde emirimu. Okay. Now twogere ku concert ya Levixone. Yes. Concert ya Levixone eno etegeeza ki eri obulamu bwe kisooka? Levixone yagambye nti abantu abaliko obulemu bajja kuyingirira bwerere. Yeah. Soke twogere ku ekyo eky'abantu abaliko obulemu okuyingirira obwerere. Abasinga kumwe abaliko obulemu ngenzi like mtera ku meeting akabamu gamba Levixone organizing the concert ya Kololo airstrip and you're all invited to come and attend for free. Estegera naye abasinga they think they've been given that opportunity to be insulted. Yet in actual sense they are not insulting them. Yeah, they are being insulted. Yes. Nenga si kituufu temunyomedwa. Levixone abawadde eno opportunity mujje mu bungi muengaging n'abalala tomanya from there you never know tosobola kumanya ani agenda ku picking up from there ani gogenda ku meeting akolo naku ani gogenda sangayo because nange ku meeting Levixone samanya thing sategera tingena meeting but because I accepted myself nange birthday bampitanga sigenda kusasula wade n'ekikumi okujja attending naye nagenda free. In fact sagenda wade n'ekirabo okitegeera nagenda just nenja attending naye nga simanyi kumanya nti one day I'll ever find someone like Levixone. Naye when namusanga he was a blessing to my life okitegeera era yakyusa bingi mulamu bwange. Akuweeredde nosasula sente omaze emyaka ng'emmeka nga Levixone oli mu mikono gye bwoti nga yakufaako? Actually kuva 2019 mbadde ne Levixone 2019 2020 2021 kati myaka ng'ena nga ne Levixone. So in summary omuntu bwagamba nti mbeera the Genesis concert osobola ogidescribinga otya? Embeera the Genesis concert nze ngamba Genesis ngayo egamba kuva ku luberebere okitegeere from the beginning Levixone yatandikira all the old songs okitegeera agenda kubanga whereby nkakasize ennyimba ezasooka ezo abayimbi abedda abata eating up now those people got greater messages to deliver to the world or to the nation okitegeera naye nga bali eyo tebasoundinga nnyo so Levixone akoze eyo show ya embeera concert to bring all people together okubaleta bona wamu yeah to thank to praise God and also to bless others. Okay. Tensola gamba nganzi naye Levixone mwenye ndo yasola kinyonyola bulungi kubanga gojesunze nnyo. In fact ngenda nakubirayo ku Saturday ku makya sange emu because this is a big concert to my brother sinza mutajesunga muganda wake. Okay. Jamix bakuzaalawa omuntu agala kumanya ovaawo oyina omukyala ebyo ebikulu abantu byaba bagala kumanya? Actually nze wenkugamba ati nkuze embeera n'abantu bangi sijja kugamba ati banzaalawa because nkuze embeera mu bitundu byanjawulo. Naye omuntu abeera ewaka manya nti yes nze banzaala eno naye nakulira nze nakulira Kampala kasobola kugamba ati banzaalira wano okitegeera. Toyina bazadde? Mbayina but sibeerangako nabo kyekyo nina maama yeka tata wange samulaba nako kubanga bangamba oba yafanga nkyali na muto nnyo like 6 months. Kati ye maama wo omuwuliza mwogerezeganya? Yeah, once in a while we talk. Kati Levixone wasoma kyenkana wakati ng'ogyeko bino ebya Levixone ganzi nze nsomedde ddala muganda wange. Yeah
kyensobola kugamba. Nedda wabawo qualification Jamix tombuzaabuza wabawo qualification agamba nti nafuna certificate mu byokuzimba oba nasome Makerere bachelors kyensobola kugamba muki eyawa mu accounting. ne Jamix wakyo mbuzaabuza nnyonnyola bulungi watandikira kusomera wa primary then up to bachelors yawa. Nsomye primary nga nasomera kawo kuwandegera primary Muslim school ndozo gimanyi eri awo nga ku muzikiti okitegeera nasomayo ku myaka ng'ebiri and I was shifted to Omzidalen ogimanyi eri wali eri awo ekyebando nasomerawo nemala P7 nenzija ku Celtic Academy ngimanyi era eri Makerere awo nensomerawo paka senior 6 so navaawo nenjoininga Makerere nali nakamala even this year. Makerere gyewafunira bachelors? Yes. Wagifunira wa ku faculty ki? Faculty ya Cobhams. Eri wansi nga ku swimming pool era waikona awo? Yes. Omuntu adi yatulaba omugamba bw'abajja yeesunge ki? Banange kyensinga obagamba mu abali abalaba eno show kyemba mwesinga okwesunga Jamix kubanga nkakasa ndoza Levixone agenda kumpako some opportunity to talk to you people and especially because njala sending some message to people with disability ababatekkiririzaamu okitegeera kyengamba musubire okuwonyezebwa expect miracles to happen there kyenyinza obagamba. Kiba kikulu nnyo omuntu okumanya relationship kati omuntu yeebuuza Jamix ayina omukyala ayina girlfriend asuubira ddi okukola embaga abantu Jamix sooka otubuulire ku nsonga eyo naye nkulu sobola kuva wano nga sigikubuuzizza. Pana sobola kugamba ati n'omukyala kubanga simuyina era nkugamba ati muyina mba nkulimba simuyina naye toyinayo oyo gw'otunuulidde ogamba nti ono panao mbadde sibiriimu nnyo ge mazima sinabitunuulira nnyo naye nga tenkimanyi with time nja kuba mufuna. Nikyera nkyali muto nnyo. Jamix olina emyaka emeka? Probably kati ngenda kweza 24 kyali muto nnyo kubeera n'omukazi. Gwe ne Levixone temwagala awasa? Ate ku lwaki Levixone agenda kuwasa mu mulindemu ebbanga litali lyawala. Kati ku mubiri gwo nga bw'oli okozesa otya equipment ezo computer oba a laptop, how do you handle osobola otambula nayo otya muntu aba ayagala kumanya? Anga wenagamba ati nsobola tambula nayo oyinza okundita ate ababbi ne bankuba mu nekala awo siina ababbi ate Jamix tompaayiriza ku TV kubanga ntambula nayo laptop mbeera ntambula nayo most of the times era njiweeka nga muntu omulala yina mu bag nenteeka ku mugongo nentambula nayo. Yes. Eyo laptop ne guys na Levixone yabikufunira? Sijja kugamba ati Levixone yaginfunira naye ye yampa skills kyensinga omwebaliza yampa skills the laptop omuntu mulala yagimpa. Banakuwaayo opportunity ekololo okwogerako eri 10,000 z'abantu abagenda okubeerayo message gyoyagala osindika? Nze message yange gyenyala okusindika ddala njala kwogera kwaba abantu abaliko obulemu abenyooma abalooza tebalina kye basobola kuba muno mu nsi ate nga balina opportunities z'amaanyi abasinga kwabo basomye balina qualifications ez'amaanyi n'okusingako bano abatalina obulemu just lwakuba those people are denied opportunities in most of the organizations or companies okitegeera that's why maybe abamu kubo bafeelinga inferiors to show themselves in public okitegeera naye nga they are great people kyensobola kugamba era wendoza wenafuna opportunity maybe talk to audience ekololo ku Saturday message yange singa kugenda yaabo kyemmanyi naamwe abalala abatalina bulemu naye nga you think you cannot do anything in life nedda mukama wange kyensaba just wekiririzeemu mukama akola ebintu ebyenjawulo mu biseera bitali bye bimu kubanga buli omu mukama alina obudde bwe ekitegeera sijja gamba ati nze I'm here like this because I'm so blessed oba lwakuba ati nvira mu family ennungi kubanga wenkugamba ati nakula mu family ennungi mba nkulimba
okitegeera nze life yange badde birako ono birako oli yeah. Okay. Ensonga ya Levixone okuvaayo n'ayamba abantu abateesobola abataliko mwasiriza okubayo no kubanga omanyi baserebu baffe wano mu Uganda toli bwafuna tutumufuna abanga afunye sente tasobola kulowooza ku kintu nga Levixone kyakola kale ati Levixone teyakoma kuggwera kyawa opportunity abantu abalala ensonga eyo jogera coach actually ensonga lwaki embeera concert weri kubanga ezo sente zigenda kuva mu eno concert teri siza Levixone tuza kwejalabya okitegeera ezo sente tuzi like akoze no concert kufuna ezo sente kwongera kuyambako abantu abalala abateesobola abaloza tebasobola especially okitegeera nga abakadde endwali abali mu ddwaliro okitegeera abaliko obulemu yeah. So kati ng'ogyeko ekyokubanga odesigninga website bintu kyebera Jamix byogamba nti bino byenjagala kati kuyiga oba byensobola okukola such that abantu basobola okubanga bakuwa emirimu nze pa now I can be an accountant I think imba nfunye opportunity mu bank whereby sikyagala nasho lwaki cause skill ya website emala ndowooza tekera website ofunamu akasente Jamix sikyagamba nti nfunamu akasente nyingi naye nga I think it's a greater skill kyemani buli omuntu yenna amanyi website asobola kutesifyinga website is a nice skill buli omuntu asobola kubanga wadde ng'oli waka you can still earn money ng'oli online yeah. kubanga banka tobeera mu mateeka naye wali obeera ne laptop yo ne weekozesa ate kubanga sagala ebintu by'okunfuga gamba timanyi tuka ku mulimu saawa emu okitegeera yeah. naye ngera sitero embanga ngifunye nga mukama akimpadde kintu kyonna kyonna omanyi nga mukama yakisazeewo kakasa kyekibeera ekituufu mu bulamu bw'omuntu yenna n'omulala kasa mukama abanga asazeewo tinfuna omulimu in any organization why not nze ani kugamba no nga mukama asazeewo ku graduation yo mami wo wamuyita mwakola embaga ng'efamily mami wo wamuyita ne bakolayo ku mbaga like nali seetaga kumuyita kubanga abo abansasuli abaaliwo bwe abayo bali basinga okwagala ekyo kibeewo kitegeera be bamperera kuva ku zero level to I am today be banfudde ne kino kyendi kati kubanga sigenda kuba mentioninga nenga gye bali ne saawa zino wali mu Uganda muno wali era ebiseera ebisinga ntera kujja naye wali no coffee abantu lwaki tobawa enamba yo y'essimu ate abagala kukubira abagala oba designingire website enamba yange y'essimu eri 0753 emu 33 7 6 sitesuseemu eyo neda giddemu 0753 yes 133 766 olwo omuntu akukubira gwagyekwatira oba oyina manager manyi kati wafuuse se nede yange njekwatira sinafuna manager yenna kubanga ate siri celebu nyonga okisuubira kayimba kyaka Levixone akasinga okukolera mu buyimba bwe bwonna kogamba nti kanoko kankolera Levixone yanyimbira Ozana God is watching you those two songs zinkolera nnyo wazaalibwa ngo oli mulema oyinayo baganda bo oba kyakuwakula otya banange ekyokuzaalibwa nga ndiwe bati yensonga lwaki njala mujje mu bungi mukiwulire ddala wali eri yes ekyo kireseeyo ekyo nkireseeyo ekyo abanajja bajja kumanya Jamix yazaalibwa we bati oba just tukakadde then nasooka fuka we bati kubanga sazaalibwa we bati okitegeera zaalibwa like any other normal person nenge yo message eyo information mujagifuna wali Jamix abamwesunze abagala okumanya Jamix yazaalibwa atya olunaku luge abagambye olunaku lwa mukaaga mwena bali ku TikTok mwena batulaba mu nsi yonna abali ku Soul TV lw'omukaaga no Jamix agenda kubeera agambye saa 12 ajja kubanga yatuuse ezokumakya sinazaalwa eggulo ezokumakya nja kubanga ndi ku ground osinga womerwaki Jamix mereki nze njala nnyo atapa bye biki akawunga kakalo Jamix kirako bakuzaala eri mu northern oba mu eastern bali awo akalaako sa abateeso eri mu ateeso bali akakalo atapa
era nerinnya lyange ndoza lisoundinga ndoza lilaga wawenva makambo makambo ndoza lisobola kulaga we makambo libalivaawo kubanga erinnya mostly libera ly'abalulu alu ekitegeezo veeyo mu aluweeyo maybe challenge zosinga okusanga kale challenges nga gwe mu bulamu kuba kati maybe mu kutambula olina akagaali k'otambuliramu actually for now sijja kugamba ati nze neetaaga n'akagaali ko sikeetaaga lwaki naawe kuba kati mumayinja gano ogayitamu oti how this one can help me enough obutalumizibwa kyokka kano kasinga akagaali tekasinga akagaali naye nga according to my body omubiri gwange munafu nnyo kati buli wemba nga ntula nnyo gweyongera te kunafuwa kati maybe ndaba nga okosa nnyo akagaali jjukira mba ntudde okitegeera those wheelchairs are so comfortable nera nekirala ndoza the only wheelchair I can use is the automatic wheelchair kubanga emikono gyange minafu okiraba tekisobola kukwata kintu kigumu era si advising nga mutyenena okumblessinga n'akagaali maybe the only thing you can bless me with parkings awo moroka sokoli wasoma kuvuga wasoma driving n'essaawa zonje ndi kuyiga kuvuga. How do you handle like a steering? Like there are these things you put on a steering bazitaba steering handles kati nze ntekako because down my legs are okay. I can move the leg. Brake. Yes. So muntu bakuwaye motoka nebaza nnyo mukama kulwekyo yenna butoyagala kagala Jamix nkwagaddeko ekintu kimu. You have big dreams. You don't even dream of having this wheelchair. You want a car. I don't need a wheelchair because to just make me more lame, which I don't want to be. Yes. You need the car. Now which type of the car? Do you want this one gena kuba ekole emirimu esomba ebintu oba this one is aba road? Nze actually yona mukama kyampa kyengenda nasho as long as nga muntu akimpadde na mutima mulungi kitwala mu nnya lya Yesu. Motoka. So driving ojimaladi. Pana wentusera almost ndi kumaliriza. Elabe ko kati ovuga automatic nawe. Anti era yeyo ensolo era mvuga automatic we nagamba ati mvuga mani mba nkulimbye. Yeah. Ovuga automatic. Katolo otula obulungi entebe no sobola okubanga olaba eri mu maaso. Era ntikako ko kapiro. Tikako piro nenjitulako. Nembanga na maaso. Driving nayo Levixone yali kusasulirako oba si Levixone muntu mulala. Era kozi waganye ku mungamba. Nenga naye ajja kubayo wali ku show. Nayo tunamulaba ojamu tulaga nti ono yankwatirako. Nze nkugambye mujje mu bungi wamagala kumanya kino kikwatagana ne Jamix yasanga atya Levixone batuuka bati okutuuka webali okumanya ani aweredde Jamix agenda atya ku ssomero atuuka batya owali asobola kubanga atuuka otya okubanga akola ebyo byakola mujje kola olunaku mujja bimanya byonna. Okay. Emboozi ya Jamix nyinza obutagimalayo kubanga bintu bingi naye kunaku olw'omukaaga tujja kubeera wamu ffenna twongere okumanya ebisingakaawo ebiva Jamix. Godfrey tumwebaze toze emboozi gye mbatuusizaako mwongere okubanga mufollowinga Jamix. Soko demo bajukize platforms. Banange chensingo basaba banange. Subscribe to my YouTube channel Jamix City, then follow me on Instagram Julius Jamix Makambo, on TikTok Jamix City, Twitter Jamix City. Okay. Tuyanze ginanga gange nze Godfrey tumwebaze njagala mbasibulire wano tusinkane kunako olw'omukaaga eri ku Kololo concert ya Levixone mbere bulungi mweraba.